Right Honorable Speaker, Mama Anita Among, omugenzi olwafudde n'awanika ku kitiibwa ng'amukungubagira. Kati eno message mugituuse wa Madamu Speaker, Nobert Bensi yagimuweereza. Wewe kati yafudde, buli omu akoze rest in peace ku luguudo, naye afudde alina ebimu ku birooto by'ayagala bibeewo, naye nga ye talina amaanyi gabissaawo, naye nga Madamu Anita n'abalala bagayina amaanyi ago. Yannyumizaako nga ajja okuyimba ekiro mu mbeera ey'empewo ennyingi, naye ng'amala n'addayo ku dialysis. N'aŋŋamba nti mwami Nobert, olaba wano ng'onsaasira, naye bw'otuukayo gye ndaga ate waliyo balwadde bannange nga ne bw'omuwa 2,000 kimuzza engulu. Nga ye ekirooto kye lwakuba nti yali talina busobozi, nga yagala era ng'alina ekirooto ekyokwongera okumanyisa eggwanga ne bannansi ku bulwadde bw'ensigo buno. Kubanga ye agamba nti obulwadde buno yabuzuula bukuze, ekitegeeza bangi ababulina nga tebamanyi. So mu mbeera y'emu njagala kusaba buli gwe kikwatako, naddala Ministry of Health, nga bwe mukola campaign ne mutusomesa kisirimu gyali aluma, nga bwe mutusomesa omutuwa obutimba bw'ensiri, ekirwadde ky'ensigo kino tukiseeka amaaso ag'enkaliriza. So at least gy'anaabeera anaamanya nti message ye is still living. Mu ngeri y'enjawulo era mukkirize abakungubazi, neebaze abasawo tebaliiwo wano, tuyinza n'okutukuba nga tetumanyi mannya gaabwe, naye ffenna tukkiriza nti ebbanga mwannyinaze ono yamaze ng'agenda ekiruddu babadde basawo. Era abasawo message eno yammwe, mwebale kubeera patriotic, kubanga let us give respect where it is due. Singa osanga tebadde effort y'abasawo abo, Katonda yadde tajja kumutuusa wano. Naye mu ngeri y'enjawulo abasawo naddala ab'ekiruddu mu ngeri y'enjawulo mwebale nnyo. Tumanyi mukola butaweera okulaba nga mutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Ate singa tuvaangayo mu mbeera bweti ey'ennyimbi ne twebaza abasawo bano, ne tuva mu kunenya obunenya gavumenti, kubanga gavumenti bayagezaako neeteekawo kiruddu, naye era tugyebaza olw'ekyo kitulaba ng'ekitono naye nga yeebagire. So abasawo b'ekiruddu mu ngeri y'enjawulo beebaza, mwebalire ddala. Ab'amawulire bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo omulimu mukoze obulamu bwa Evelyn Lagu, kubanga mubadde updates zonna